lwenakutwala okutemesawo olulala. Twanyumirwa bulungi nnyo olunaku oluhanze kyemmanyi okyajjukira. Nzize mbalaga ekyandesawo weewange n'engula zimalaya buli kawungeezi. Kangula obupiira nkomawo tunyumye emboozi nga nteredde ntende. Asooka n'akuteekateeka obulungi nnyo ne muteesa na bulungi oba safaali nnya. Awo n'akukuba ag'emugga abaakaliyoki gye tuulaga gg'olabawo. Naye abawaka mugufudde omugano okwambala ebisweta ne buleegingi. Kiki ekikwambazanga leegingi ng'olina ebbaawo ng'oli nnyo obuliri. Bwakukulisangayo kati nno kyebonere ng'anoonya bulangiti mbuweesimuule. Saabedda baabeeranga n'obukumbi obulima ng'ate buyonjo nnyo tebuliiko bisooto. Z'ebinjagaza amalaya bye bino, ekisooka mu byo abeera mwetegefu. Olaba ne suruwale ey'omunda kizibu gisanga mu ndowooza muli ebeemukosa. Naye abawaka kyemwaba ki? Apaana wogula amalaya onyumirwa ssebo, si lwakuba nti nno balungi nnyo, wabula bamanyi bulungi okyanga. Waliwo omusajja ekagadi yakola ssente ng'alina ekiyumba kikadde. Okumanya ekiyumba kikadde nga n'amabaati gaakyo yagatugga emiguwa. Mb'oyo omusajja mulimi alima nnanansi era n'okulundaalunda. Ekyammalako enviiri kalevu namusanga kalakita mu bufunze engulube. Ko nze bba mukama wange okola ki? Ko ye nsonyiwa nze mbadde neetaasa. Mbu wabula sitaani muzibu kambawe ssente mu nninda okumala. Bamuwazeewaze bamutwala okusiba nga yenna amaaso nga gamutwakadde, nga yenna endeku ngeno zimwewuuba. Nga womutunulako okubira Buganda nnamba. Ko nze gwe kusinze gwe bakulidde empingu. Lwaki tewana mwesege mwezigeko ennyingiddewo yenzagaya buli kirime ngaya n'ebibala mwatusirekana kintu waggulu ne gavumenti enoonyerezaako batuuka n'okuleeta ennyonyi banjigge mwattu ne bigaana oba gundi ng'owakanamu nze kankulaga obwaserebu amazima bwe nnina. Abayimbi mmwe bwe mwali mumanyi bonna baggwako nze ayogerwako nzigendi nnyo gundi vva ku kintu kye bafuuyira neŋŋaana okufa nze nakuza kikooti kino. Ab'Emmulata mwattu mugume n'ab'Ekkalamojja mbakyunye nammwe mujjemu enjawulo. Ab'e Masaka mwesungaani siyinza kujjayo mulye ku nseenene mwajoga. Sente z'okufuuyira mmwe muzirye naye nga sinnasiima siriva Uganda mwerimba. Obwo bumiji bwe muweereza bwandibadde butumbiira ne bunsingako yadde ze ntumbiirira ddala ddala mbire Mukama yampa n'ebyoya. Obo bumiji ne mbuyitako busigala wansi bafuuyira butwa maaso. Muwolokoso banjogerako ani kati n'ezzungulu bonna bali ku nzoomu n'ebifaananyi ne bikyusibwa ne banteekako emitwe gy'abaserebu beewammwe. Misezi Ssebunya mwamulabako ne Minisita Namakula we baali baweekaganye mukono mwayiga kulimba. Ho mwalaba n'amayanzi ne muwaayira mbunze ye lwaki baabalimba. Mumanye ffe tubuukira mu bibinja mutulinde lwe tulijja mpulira muvevenga. Mumanye ffe tubuukira mu bibinja mutulinde lwe tulijja mpulira muvevenga. Mbuho batuwe ssente ez'okufuuyira enzige zaze ate waliwo kyembalabula ddala waliwo kyembalabula. Waliwo enkyukakyuka eyambaguddeyo nnumbe nga rikodi bwe zijja ziraga myaka 7 nga simanyi Uganda wano. Kawumpuli ayina wano gwe yajjawo nange okuva wano ndigenda n'omuntu ne coronavirus anyambyeko akwasaganye eb'e Masaka nze yo bajja kunfenka. Mu kiseera kino omumpita mubi naye muli siima wendimala okugenda n'omuntu. Sisuubira ebibala bye mukabira nti bye bisingawo omusajja gwe mbanonedde ntwale. Muwooza ebibala byaffe babirya bagamba akutwala ekiro we buli kyamuli siima ekyali kyandeeta mukono mwayiga kulimba. Ojulira enzige akakakodo katuyita impersonation okuwuntuwaza enziga nga yeyogera